Ensobi 5 ze wakola oluvannyuma lwa lockdown zoweetaaga okwewala omwaka guno 2025 nga gutandika. Wasigaza emikwano gye wali olina okwesalako. Lockdown kaali kakisa Katonda ke yali akuteereddewo okubaako emikwano gy'akwawukanyaako egyali gimaze ebbanga ddene nga gikwonoonera ebiseera, ssente zo n'obutakukkiriza kulowooza bulungi. Mukama yali akuteereddewo omuggalo osobola okuba nga tokyalina budde bumala n'abantu abo. Naye ekyewuunyisa ekyakatyabaga ekiriwo nti lockdown olwavaawo bwegi n'oddamu n'oddiŋŋana n'emikwano gye egimu egyattanga ebiseera byo. Eyali ensobi gy'otalina kuddamu kukola omwaka guno 2025 oba onoowangula. Ensobi ey'okubiri waddayo ku mulimu gwe gumu gwe waliko edda nga lockdown tennabaawo. Omulimu gwe wali wakyawa mu bulamu bwo gw'otayagalangako ogukusasula akasente akatini ate nga teguganya bwongo obwo okkula newankubadde okuyiiyaayo ekintu ekipya. Naye ekyewuunyisa kiri nti mu biseera bya lockdown oli ofunye opportunity etuula wansi olowoozeeyo omulimu omupya. Naye ekyakatyabaga ate era wakkiriza lockdown we yaggwaako n'oddayo ku mulimu gwe gumu. Nkusaba nga tuddamu omwaka guno omupya 2025 ensobi olina ogitunulamu olabe ng'ogitereeza mbagirawo. Ensobi ey'okusatu gye wakola oluvannyuma lwa lockdown wasigaza omuze gwe gumu gwe wali olina nga lockdown tennabaawo ogwakulyangako ssente zo, ogwatta obufumbo bwo, ogwakwawukanya n'emikwano gye egy'ensonga egyakuzimbanga. Mu biseera bya lockdown amabaala n'ebifo ebirala eby'amasanyu byali biggaddwawoko. Abantu abamu babeeko emize egimu gye bawona oba gye beerabira lockdown egenda okuvaawo ng'emize egyo baagiviirako ddala. Naye ekiruma kiri nti bw'era lockdown baagenda okugiggyawo watandikira we wakoma luli nga tebannaba kuteekawo mu ngalo. Ey'emu ku nsobi gy'otalina kuddamu kukola mu mwaka guno 2025. Ensobi ey'okuna nayo nga nkulu nnyo era ng'oteekeddwa ogyewala omwaka guno 2025 y'ey'okubanga tewatandika kuteeka mu nkola kwolesebwa kwa bulamu bwo kwe wali wawandiika okuva mu buto. Ekirooto kye walina, ekintu kye wali oyagala okutandika okuzimba, ekituufu waliwo capital gwe wali waterekedda ku account. Naye lockdown we yaggwaako ssente ezo wazizzaayo mu bintu bye wali toyagala, ebintu ebitakugattako muwendo by'otalootanga era nga kakati bitandikidde ddala okutta ssente zo ng'olaba. Kikimu ku bintu bye weetaaga okutereezaamu bw'oba onoobeera omuwanguzi 2025. Ensobi esembayo gye wakola oluvannyuma lwa lockdown bwe butazimba busobozi bwo. Wali oweereddwa ekiseera ky'omuggalo osobole okubeera n'obudde obumala obwefumiitiriza obuwulira eddoboozi ly'omutima gwo nga gwogera naawe, osobole okuzimba ensigo ey'obusobozi Katonda bwe yakweka mu bulamu bwo. Naye ate era kiruma nti wakkiriza omuggalo ne guvaawo ng'obusobozi bwo tobuzimbye. Njagala kubuulirayo abantu bano wammanga okimanye kampani nga Alibaba, Jumia, emikutu gimugatta abantu nga TikTok ne YouTube gyafuna nnyo ettutumu mu biseera bya lockdown. Baakozesa ebiseera by'omuggalo okufuna ettutumu era ne kaakati b'amaanyi. Mu wiikendi eno nga tunaatera okuddayo okukola obeeko ebintu ebimu by'otereeza bw'otyo bw'onoosobola okutambulira mu mwaka guno 2025 ng'omuwanguzi. Bampita Tumusiime Joseph Prosper, omusajja ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okuzuulira ddala obusobozi bwo olyoka otegeera obugagga bwo. Obubaka buno buwagiddwa aba DCC Real Estate Dealers and Construction bakakensa mu kuzimba ebizimbe ebirungi ate era ebiwangaazi. Batunda n'amataka era balina estate empya gye baguddewo mu Wakiso Town opposite Ford Stadium. Gulayo poloti bakuweereko n'ekyapa ku milioni 3 zokka ate era bakkiriza n'okusasula mu kibanja mpola. Basange Cold Kampala ku Chicken House opposite St. Matia Mulumba. Zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo.